Kitegerekese ng'omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero naddala mu bibiina ebya wansi ne gye buli eno gweyongera olw'obutaba na bikozesebwa bimala mu nsonga z'ekikyala ssaako obutabeera na kaabuyonjo zeeyawudde ku z'abalenzi mu masomero agamu. Kino oboolyawo kiviiriddeko abaana abawala okusendebwasendebwa abasajja okusobola okufuna ssente ezigula ebikozesebwa, ng'olumu kiviirako abawala okufuna embuto nga tebanneetuuka ssaako abamu okukwatibwa akawuka akaleeta siriimu. Ekitongole ki Red Cross wamu ne Minisita y'ebyenjigiriza batongozza kaweefube atuumiddwa Keep the Girl in School nga kampeyini eno egendereddwa kusaka buyambi bwabikozesebwa mu nsonga z'ekikyala okwetooloola eggwanga. Omukolo gw'okutongoza kaweefube ono gubadde ku ssomero ly'amaka Nateete mu Lubaga nga Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza Rose Mary Sseninde yagukulembeddemu. Okusokera ddala kampeyini eno kyenjagala bannayuganda bategeere nti bw'obanga owaddeyo omutwalo gumu n'ekitundu oba oyambye omwana ow'obuwala okusigala mu ssomero okumala ettaamu nnamba. Okusinziira ku Minisita Sseninde, abazadde ssaako amasomero agamu tegakoze kimala kusomesa bayizi abawala ku nsonga za kikyala. Abazadde bangi beerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe ne beerabira nti balina kinene kye basobola okukola okubuulirira abaana, okubayamba okumanya nti omwana ow'obuwala bw'aweza emyaka 12 atandika okukyuka mu bulamu bwe n'akyuka mu mbeera ze, era nga mu kukyuka okwo mwe muviiramu oluusi n'ebyo omwana n'abeera ng'asobola okugenda mu nsonga. Wadde gavumenti yavaayo n'esuubiza abawala mu masomero ebikozesebwa mu nsonga zaabwe, Minisita Sseninde ategezezza nga waliwo ebikyakolwako ebisinga ensonga eno mu kiseera kino. Ekikulu kyenjagala eggwanga litegeere nti mikwano gyange tulina priorities nnyingi ate nga tujjukire nti eggwanga lyaffe lizaala buli kiro. We twogerera Uganda yekwata kifo kyakubiri mu kuzaala. Kitegeeza nti abaana be tu-enrollinga mu primary ne be tu-enrollinga mu secondary bangi nnyo. Robert Kwesiga nga ssaabawandiisi wa Red Cross agamba nti enteekateeka eno yakubunyisibwa mu disitulikiti ze bazudde nga zirimu abaana abawala bangi abawanduka mu masomero. Tugenda kugitwara mu bitundu byonna eby'eggwanga batokusooka owali ebitundu ebiri bubi nga twakoze mapping tumanyi waliwo districts waliwo ebyalo ebiri bubi okusinga ebirala. Akulira ebyenjigiriza mu KCCA Juliet Namuddu naye aliko enteekateeka gy'ayanjudde egendereddwamu okuyamba abaana abawala mu masomero. KCCA bwe yali ejja mu authority yasanga ng'abaana mu primary schools zaffe 79 ng'abaana buli baana 10 bakozesa toilet facility emu, toilet stands emu, naye wenjogerera toilets tuzongeddeko mu bungi ng'ate za njawulo ku pit latrines. Bannayuganda abaagala okweyunira enkola eno basabiddwa okutwala obuyambi buno mu ofiisi za Red Cross okwetooloola eggwanga. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.